Kadama TV. Bana ba Kadama be Oman mubadde nga mutubuuza nnyo olunaku lwe mugenda okubeera nga mufuna ennyonyi endala ebazza e Uganda. Tulinawo information gye twakafuna wano nga ennyonyi yammwe egenda kubeerawo nga 26. Ennyonyi yammwe egenda kubeerawo nga 26. Ngenda kusoma details naye era zifaanaganako n'abalala bye babadde baliko babadde boogerako. Gyenfune wano information gyenfunye wano eraga wano repatriation of stranded Ugandans in Oman. Nga bagamba zino flight details. Bagamba ennyonyi eno egenda kubeera ng'eva Muscat paka Entebbe. The cost yaayo egenda kubeera 177 ng'erina okutwala abaana 18. Babawadde kilos zemulina okuteeka wansi kilos 3 ate mu ngalo olina okubeera ne kilos 7. Then bagamba nti emitwalo 85 eza quarantine it's a must mulina ozisasula nga bagamba babawamu meals 3. Waliwo ne audio zetugenda okujjaawo mu maaso ebintu bino nga bye babyogera wano si bwe bibeera meals 3 bakadaama nina audios nga bacomplaininga nti bafuna meal emu naye tujja bigenda mu nnyo kansooke mbamalirize mbabuulire ennyonyi ya Oman engeri gyegenda okubeeramu. Nga bulijjo bagamba mulina okusasula ku Fortune Travel and Tourism LLC ku Bank of Muscat ku branch ye Mabala. Account number gye mulina okusasulirako eri 0306029173350017. Ngenda kubaddiriramu account number muntu bw'oba oyagala kukola direct transaction ng'ojja ssente ku bank ng'era ozisukuma ku bank. Account number eri 03 6 2 917 335 017. Oba osobola okubeera ng'ogenda ku branch zino ng'osasula ssente ezo ku Fortune Travel and Tourism near Unimomi Exchange Alayat. Nga enamba zino mbasaba ze mbeera mukuba buli muntu abuuza ku kintu ekikwatagana n'ennyonyi ntwala tiketi ntwala bintu byenkana wa nsobola okusasulira baggage be beeyitamu oba kilos be ziba ziyitamu. Enamba zino ze mbeera mukuba. Tokubira embassy, tokubira nze, tobuuza nze, tobuuza embassy. Abantu bano bakwasaganya ekintu ky'okutravelinga. Enamba zaabwe ze zino +968 914 974 03 eri +968 914 974 03. Ne babeerako n'ennamba endala eri +968 914 974 02 eri +968 914 974 02. Oba osobola era okugenda n'osasula waliwo awo kumpi ne NBO Bank Jalan Bani. Essimu yaabwe ezo ofiisi ezo eziri awo era essimu yaabwe eri +968 914 974 04. Kanjiddemu essimu eyo eri +968 914 974 04. Kanjiddemu eyo +968
914 974 974 noti 4. Oba osobola okusasula ne ku Red Wings Travel and Tourism kumpi ne Sebi Mall ng'eriraanye hoteli ya Al Ustad. Essimu yaabwe eri +968 982 897 02. Kanjiddemu namba yaabwe eri +968 982 897 noti 2. Abantu abo bakubire ne baboosi bamwe mbawe namba zaabwe ng'era bagamba nti kasita obeera nga osasuddeko ku ssente ezo osobola okusukuma passport copy ku WhatsApp namba eno eri +968 973 954 12. Kanjiddemu +968 973 954 12. Mu Luganda +968 973 954 12 yesembayo. Contacting abantu abo bakubire zino eza simu za Mr. Byaroof, Mr. Ivan Kakama, Godfrey Mutabaazi mbadde nzibawa nnyo ezo muziina naye bagamba nabo osobola okubeera nga oba contactinga. Then operation manager mpozi kanjiddemu ya operation manager Mr. Vincent eri +968 943 954 12 eri +968 973 954 12. So your information gye tulinawo ku bakadamu mwena abadde batubuuza ennyonyi yaffe y'Omaani eddiyadde. Ennyonyi yaffe y'Omaani eddiyadde, ennyonyi ya Omaani egenda kubeerawo nga 26. Bwe banaaba nga bakyusizzaamu ekintu kyonna tujja kubeera nga tubagamba kiki ekinaaba kikyuseemu, date bayinza ogipuushinga mu maaso oba ogisembeza, tujja kubeera nga tubagamba wano ku Kadaama TV. Okuggyako muntu bw'obeera ng'osasula ssente zino, gezaako okulaba nga ebintu bino wano byensomye oba airline yokka gy'olina okudiringa nayo. Waliwo Kadaama yatusukumidde voice note awo gye ngenda okuplayinga mu maaso eyabadde abuuza nti babagambye okusasulako naye tebabagambye by'okusasulako. Ekintu kino kyonna kubira abantu abavunaanyizibwa ku air ticket oba ticketing office be bokka abajja okubuulira authentic oba genuine information. Ngenda kuplayinga amaloboozi gano ge ngenda okusoma ebyayo nago. Amusizaako sewo Mr. Kadaama TV webala emirimu gy'otuusaako engalo era gy'otuweereza. Mukwano ssebo nzize nga nsaba simanyi kuba tuli mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Abaana abali mu Omaani tukaabidde ebbanga ddene. Ennyonyi yaffe yabula. Ate essaawa zino tubadde tugumye tugamba mujja tambulanga lumu n'okweyongerayo ebisaawe bijja babiggule. Ate bali mu tukozesa folofoto, bali mu tukaka ebyempaka, balinga abagamba nti ffe twajja okukolerera obwereere. Bwe tuli kati tetukyakolerera ssente, twasigala kukolerera mmere gye tulya. Emmere ne gye tulya oluusi tulinga ababbenzi bate nga tukolera mu bugubi obw'enjawulo. Naye n'obeerawo n'oguma. Naye ekintu kye baleese olwaleero batugamba ku Lwomukaaga twandiyinzika ofuna ennyonyi. Naye ennyonyi yeeyongera kulinnya. Lwaki eyaffe yebeera bw'etyo? Ssente ezaffe lubeera ze zirinnya batuwoleza mbu tekyali bya pabuliiki. Omwana atalina era ateesobola, ffe tutuuse fiirayo. Tulina omusango oba tulina kye twabba.
lwaki tebatuleka oba basobola okutuleka tufe ne batatukozesa vulugu bwe batugamba mugende nti ate mulina esasula byonna bwe batugamba mukole muti kwegamba tuli awo tubutaabutana bagamba ffe tuboonona Kadaama TV ffe mutwonoona Kadaama TV ate nga ffe tubayambye muve omaani mutwonoona mbikoze bitya ddala lwaki ffe abaana bakaaba abaana balajana ffenna tuli bubi naye lwaki tebatutwalira mu lengi yemu nti buli muntu alina okuddeeka toyinza sasula liyalo 177 nti za tiketi osasule 45 kya pisito ekyolwaleero kya pisito ekyokulwomukaaga oba oyagala oba toyagala okisasulirawo kya pisito teri kutuukaka bwekyange nti siina dollars simanya mekezo ze basaba okole wano testi erya wano bagikusabe 5 oba 6 otuukeeko okole testi ezebbiri simanya mitwalo 48 buli testi 24 tubbe tunyage tuweeyo bitundu byaffe babitwale bye twali twagaana tukole mulimu ki okutuuka okuddeeka bakama baffe tukirize twebake nabo nga twali twajeema nti kubanga twagala kuddaka lwaki bannange temutusaasira batuwoleza mbusitulane di repatriation simanya bikoze bitya omwana avayo nga n'olulimi lubogera ku repatriation talumanyi imagine najja n'alajana bannange mmaze emyezi sikyalya sikyanywa sikyakola ki naye ate ne babagamba oba tuyagala oboya bintu tukole tutya ffe tukole tutya kyekibuuzo kye tuwagala okutuddamu Mr. Kadaama TV gye baliko kakati ffe aba Oman batusindikidde message nti tulinayo flight nga 26 naye batusindikira message ne batugamba tusasuleko deposit naye tetunaabategeera ssente mmeka kuba ssente zo tebazitusindikidde mu message nti no baagala ssente bweziti tusaba oba ofunye information ate otubuulireko tusobole okukola ki ogamba baboosi baffe ng'obudde tebunnaba kuggwaayo message bagisindikidde leero ate era ne baddamu ne bansindikira message esawa emabegako ddakiika ndooza nga zize emabega nga tebaŋŋamba nsasuleko deposit naye simanyi ssente meka leero ze batuteekeddeko eza eya tiketi